Engeri yonna abaana tebalina ngatto, tebalina mifaliso wa kusula. Okusomoozebwako ebisale by'essomero byafuuka baana baliwo olw'embeera y'ebyensimbi eyeekanamye era ng'abasinga babanjibwa okukamala. Pastor Chris Nsubuga ng'ono omukulembeze w'essomero lya Glory to Glory mu bitundu by'e Nansana-Ganda agamba nti naye atuuse okulemererwa olw'ensonga nti abazadde abasinga balaga nti balemereddwa okuwaayo ebisale by'essomero ng'ate abaana babasindika okusoma. Abaana batalina mwasirize, batalina bataata, taata ali omu, maama ali omu, taata mutamiivu, takyasobola kunsomesa. So mpita omuntu yenna ali eyo osobola okuyamba mu ngeri yonna. Abaana tebalina ngatto, tebalina mifaliso wa kusula, tebalina bitabo. Tugezaako okubawa education okulaba nti basoma naye ng'embeera nebaga tetusobozesa okusinziira ku mbeera ya Uganda mwe tuli. Ekyennaku essomero lino lirina abayizi abasoba mu 200 kyokka nga abasasula ensimbi bali 20 bokka ate nga bo ng'essomero bagula ebikozesebwa ng'emmere n'ebirala eby'abayizi bonna nga wano wasinzidde okukubira abazira kisa omulanga okubayamba. Nabyagootaana so yenna ali eyo alaba omukutu guno yenna ndaba essomero lye lino tulinako abaana 157 naye nga pasente gy'abaana basobola okusasula balinga 20 oba 3 gasobola okusasula basigadde tebasobola. Sisobola kuliisa sente endala kugamba tetusobola era osanga n'abaana batukozeeko ne bakogga ne bakomayo kubanga ogezaako okulaba nti kana akasente akatono akabakaze okakwatiriza okulaba nti oliisa bana abangi b'oba olina. So tusaba omuntu yenna ali eyo olina obugumizi nakulira ku street ensonga lwaki nvaayo okuyamba n'ekimu ekitono nakikola naye ngamba kanyambe naye nendowooza nti nja kusobola naye ebiseera bituuse nga mutuufu emikono mitono sisobola kuyamba nnyo. Abayizi bano embeera mwe basomera tesanyusa kubanga abasinga basomera mu bigere ebyereere nga bw'olaba. Nsubuga agamba okutandika essomero lino kyava kulaba ng'abaana batasoma bangi ku kitundu kino nga n'abamu abazadde baabwe baafa. Tukyapangisaawo ekifo tukyagezaako okulaba nti tukisekiwalinga kubanga twajja nga twagala kuyambirawo baana ntuuza tunaafuna ezigula naye ebiro bitukutte ku lw'embeera ye status y'ebyenfuna. Ronald Sseggujja yakusakidde eggulire lino ku lwa MRU TV.